All right. Naga munasonyiwa eddoboozi likyalimu olunabe. N'eddoboozi linavaayo. All right. N'olwensonga eyo tukyalina Olivia. Si Olivia Lutaya ono Olivia Katende. Buli muntu baita Olivia ali mu Nsasage. Olivia Lutaya badde Nsasage. Olivia Katende badde Nsasage. Ate buli naloyisa ali mu Lugeno. Kana olije. Anyway, bwe bityo. Olivia. Angabo ngo tuli ko anto the story. Byone bya kutukako. Bojjukira byatandika bitya. Waliwo tuddawo kiboko ne zitandika okuvuga. Waliwo yimiridde kiboko ne zitandika. Kachiko jjukira mu kaseera yake embeere yali etya. Batandika butandisi kusabula oba. Tebyatandika butandisi nti batandike kweba tusabule. Lunaku lwali lwa Monday naku z'omwezi zaali 3 twali tugenda ku kampeni ya Nalukoola. Eya President gyasookera ddala okukuba eWambogo. Kati twafuna okutegeezebwako ekiro ekyo nga batugamba tulina okwambala red asobole okudda mu mitima gy'abantu. Kubanga ebiseera tujjukira bulungi n'ekitebe kyaffe kyali kimaze okusalibwako ebyambalo byaffe ne bitwalibwa. Muhoozi n'akola zi Twitter ezaali awo ezikangakanga abaana okwambala red. Era ffenna abaana kola olunaku twayambala red. Tugenda okufuluma twafuna briefing nga tukyali munda omukulembeze n'atutegeeza nti mukuume empisa mutambule bulungi ng'era bulijjo ebintu bwe bibeera. Kati ssaawa zaali 7:30 tufuluma tugamba kati essaawa nga maze tubriefing nga tufuluma. Bannamawulire basooka ne bafuluma emmotoka yaabwe n'efuluma ya President nebeerawo kati zinali wakati wa mmotoka ya President n'eya bannamawulire. Tugenda ofuluma wabweru nga drone ziri wezisatu nga abajjaati ne drone zaabwe n'embooko nga bazikutte. Ne batandika osabula abaana ba foot soldier nga bafoot soldier babafeesinga ne babasabula ne bagirawo nga batusabula. President yajjayo emmotoka ye agamba wannamawulire vaayo nze mpitewo. President ayisaawo emmotoka ye nyimirira n'ettawa ku mmotoka ya President kwennyini kwe nali n'ettawa n'abalala bonna ababodyguard ababeera ku mmotoka y'omukulembeze. Tugenda okujja batuti emmotoka ya President eyisaawo bwete amaanyi egyegende n'abaana bagoberere abo batandika otukubira. Baatukuba tiyagaasi, baatukuba embooko, baatukuba amasasi gaavuga mu kaseera ako ng'amazima gatutamuggulewo okulaga tewaliiwo. Abaana nalaba okufa, nalaba abaana be bagwa, nalaba abaana be babakuba amasasi, nalaba abaana be babakuba tiyagaasi. Naye kenyini natuuka ekiseera nga ndowooza nange ndabika nkubiddwa. Kuba ekiseera kyatuuka ne drone ne zeeyongerako ne ziweranga 6 ne bazisimba ekkubo gonna President Kasa yagenda. Drone ne zidda buli ludda kati ne batuzza mu kafunda awo wakati. Ndowooza ka video mukalaba nga tuli wakati awo. Baatukuba. Mukyemba mumanya abalabi ba flashlight abasajja baatukuba. Basajja bakuba ayitawa nga ndaba bwenti. Ninga embooko ayitawa yenkuba. Embooko ekuba ayitawa yenkuba. Bakuba abasajja nga bana. Kati ngenda okulaba ng'ekituufu tetulina wakulaga. Waliwo omusajja wa jaati. Namugwira namuva emabega bwe ne tugwa. Ffenna ne tugwa mwala. Nengwayo naye nze ne mubeera waggulu ye n'abeera wansi nze ne mubeera waggulu nga bonna bakaboti ku muntu. Awajjaati? Owajjaati. Ng'ali wansi mu bisooto nze ndi waggulu. Wali odduka mukulu nti ekiwalazima natomera ne tugwayo ffenna mwala. Awajjaati kwe kugamba banne omukazi anzita ntuga. Era ze embooko ezo ezankuba zasooka kuba embooko 3 eza solid ezankutula omugongo guno gwe mulabye. Zasooka kuba embooko 3 bwe bazimba embooko 3 omugongo ne gukutuka wansi n'ensanyalala. Nemba nga sobola kusituka. Nemba nga sobola kuyimirira. Kati bwe yabayita banne ne bansikayo ne bantuuza ku pavement. Pavement yoko nafunirako embooko zaali nnyingi kiyinza okugamba. Abasajja bankuba ebisambi, abasajja bankuba ensingo, abasajja bankuba omugongo nga bo balowooza neekoza. Naye ng'ekituufu kyali nti nali nnimaze okusanyalala wansi nga sisobola kubalansi n'okuyimirira. Tawa yamenyeka n'ekisasooka kumanya nti tawa amenyese. Kuba nalabanga tawa ng'agwa nga bwasituka. Bwagwa bwasituka naye ng'okugulu kwali kumaze okubuza balansi nga kumaze okumementuka okwa tawa.
beba abasajja bajja ati tebatukola banjija wansi eyo mwala ndowooza obufaananyi mubulaba nga bankutte bali abasajja 8 naye nga bakutte omukazi ogwo wansi mwala ne bansika nga nsanyaladde ne bandeeta awo nalabira bannamawulire ne bansuula mu dulooni naye mu dulooni omwo byali bingi abasajja bankubira mu dulooni ne bagamba titulabangako mwana muwala yina ddalungu ono kyekikwagaza Kyagulanyi mamuli ebyo byali ebyokwagala okundeepinga konna konna byonna ebyo byakolebwanga mu dulooni bankubanga bambuuza ekintu kimu lwaki oyagala Kyagulanyi ng'omuwala omuto ate ekikwemusa bali abasajja ba Museveni bakuba bwe bakuwaana ng'omukazi omulungi bwoti osaana kubeera mu bufumbo otumanyi nti bano tusobola okufumbirizaawo mu dulooni bankola buli kimu ekibi kyemumanyi ekibi ku mukazi nga bamukwatiridde nga badde tasaana ekkwatirirwa oba nga badde takkiriza bankuba mu dulooni bantulugunya batuuka n'okuba nti namenyeka omugongo namenyeka ensingo eno yonna yonna ne bankuba natulugunyizibwa mu dulooni omwo byali bingi nga n'okundeepinga okunkwatiriza mu mabeere byonna byalinga mu dulooni mwenabisanga awai tetugenda kusukka ndowooza singa mba nina obuyinza obukutiikya nali kutiikidde ddala erya general of generals narration naye sirina buyinza obwo mu kaseera kano naye ebintu ebikolebwa bikola bityo abajeno era tukwagaliza okusigala nga kulwanira ensi yo Uganda nga tutera okumaliriza olunaku olwaleero because tuze kumubuuzaako it is the story after the hospital now ali waka wherever you are asobola kindly contacting tulabe nga basobola okuyambibwamuko because tumwetaaga nga mulamu tusaba awone embiriizi zamenyebwa umugongo gwakutuka naye what we have to do is we have to stand together making sure nti omukyalo ono adda engulu. I told the story ya Olivia Katende akatalekeka of late which yenyini tulabeko parliament no Anita Among bakyali mu story ebyokulemesa nalukolo okulayira ate oli Kizepa agamba nti twamubba akalulu olowooza abantu nebalowooza batya kyenyinza ngenda sookera ku Kizepa ne famire yo n'abantu bo njagala ogamba Balamu Anisha Kabanda ne Meja Kuteesa mwe beebaamu abasajja abakwata abaana b'omugeta b'omukawempe ne mubatwala ewambogo okusamba obululu ate gwe Balamu n'otambula n'ogende wa Museveni n'omukakasanga abaana abasamba obululu baali b'NUP nawulidde ne kyeyayogedde era ku TV n'agamba nti abaana b'NUP bali bagenda kukuba Nalukoola nga bagenda mubuzaawo era kwe kuleeta ag'amagye naye byonna byemukola byemugamba Museveni mumugamba ekituufu mukimanyi ekiri ku gulawundi ayinza okuba abayeebase ng'akwoye nga tamanyi biriwo okuba emyaka gyalimu gyakujjukiza mwaleeta abavubuka abakolera ekawempe okuli omuvubuka gwe bayita Shafiki yakulira ekibinja ekyakuba abo abantu Shafiki oli kawempe oli kaleero kwokolera era eno information ejja kutuukako ogirabe Shafiki n'omulala bamuyita Oscar mwe mwayiwa obululu nga mwegaseko abaana ba Fangoni wabula Museveni bakulimbalimba nti nno abaana ba NUP bayiye obululu abaana ba NUP babakubye ne babba obululu ekyo nga kivuddeko Museveni twakuwangula akalulu no nenambi n'obo obululu bwe mwamuwa lunaana kanaana mwabaka kubanga tewali nambi we bamulonda wadde obululu obubiri
ffe twali kugulaawo nga buli kimu ekigenda wadde obululu obubiri tebaabumuwa n'obwo mwabba bubbe okumusikasika kasembere naye Museveni tuula wansi okukakka n'omanye nti Kampala Buganda yo toyinaamu yadde akati akamu twakuwangula kkiriza gaana gwe sipiika wa Uganda nitamu yita Nalukoola alayire kubanga nkukakasa singa obudde muno temutukwata bulungi ne pulezidenti ayinza okutulemererwa bamugezi tuula ne Museveni omugambe Nalukoola gy'alayire kubanga akimanyi bulungi nnyo mukimanyi bulungi nnyo Nalukoola yawangula lwaki tanalayira okutuuka obudde buno nga wano owagundi ono yafa omukyala yafa eyo waggulu eyo gundi webazaawo ow'ekisolo oyo omukyala owa NRM ne balonda ne batubba akalulu ekisolo ne bazaawo wa NRM okimanyi nti no bamulonda leero enkeera n'agenda n'alayira ffe wiiki namba owaffe tannalayira lwaki temumunamulayiza kati nomulaka tugenda kubanja obukulembeze bwemwabba 2021 okimanyi ekyo kuba tebagana okulayiza Nalukoola tujja kimaafi obukulembeze bwa 2021 ate bwe tugenda okunona kati okwewala ekyo kyonna kyonna mututwale mu kalulu kali mulayize Nalukoola kyenyinza okubagamba byonna mubikole mukole mutya Nalukoola alayire kuba tugenda kujja ate nga bya Nalukoola si bye tuliko tuli mu 2021 kuba ne tukyagibanja kati abe mugezi akkirize essaawa eno Nalukoola Mande Nalukoola ayitibwa alayire kyenyinza omukujja omugamba aleme kusindiikiriza kuba abantu bakoowu abaana bakooye mubanyigiriza mubatokyalinga mubakubi akalulu ka Nalukoola kaali kakufana kuwona nze kennyini nze kekankubisaamu kati balowooza bakuba nze nzeka abaana baliyo banyiivu mumuyita alayire okay asibula abatulaba tutaaga otule nnyo tutaaga owumulemuko ngendo siibula abatulaba njagala okwebaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mukwano wendi sobola fukamira naye nandifukamidde mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu taata weebale kutwagala batukuba naye singa totwagala singa amaanyi gatugwamu ne weebale kutwagala weebale kutukkiririzangamu nga buli gwe bakubukkiriza nti owo atera n'otujjanjaba njagala okwebaza SG waffe Rubongoya oyo omusajja yatulambula okuva olunaku lwe bankwata n'atulambula n'atubeerako paka kututa SG taata omukama akuwa omukisa omukama akugabirire mwenna abakulira ekitebe kyaffe olunaku lwajjo nabadde wano ne MP akulira abakyala mu Women's Ridge nowa mukono municipality mukono yonna asinamboze onalebo nabukeera Hanifa nabadde naye wano n'abakyala ba NUP bonna babadde wano olunaku lwajjo bannange njagala okubeebaza abantu abakulira ekibiina kyaffe timwebale butatusuulirira mwebale kutwagala mwebale kutuzangamu maanyi n'okutulambula tukosebwa naye ate temutumalaamu maanyi kutusuula eyo kuba abantu bangi nnyo jjo nawulidde abeefudisi nga bagamba ekirimu NUP bo tebakirabangako baakubwanga naye nga gwakubiddwa gwagenda nolwejjanjaba naye ekibiina kyaffe bambi kisigalawo nekitukwatizaako ebitonotono ekisobola naffe ne tweyambako mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza gundi ettiimu yange gye nkola nayo omukulu ankulira gwe bayita Bible and Politics wire asiimwe bannange taata weebale bannange papa weebale kunjagala n'abantu bonna abaana mwenna tiimu comment section bamama bange abali ebweru tiimu Lumbuye Diehards batata bange mwenna abali mu nsi ez'enjawulo muli bangi ne bamama bange muli bangi sobola kuzimenya n'enzimalayo naye mwebale kunzijanjaba mwebale kunnyiganga biwundu bye nafuna masimu ne gavuga ne mumbuuzaako buli kimu ne mubeera nga munkyekingako omukama abaddisiiwo ate ayongera okubagabirira nabukwebaza munange webale kujja abalala bagamba owaayo oyo omukubi tetujja genda webale weewaawo
All right. Nange beba zamwe bali nyumba bali dala abatambula omnaku ku page of the flashlight. Ngabona basuriza nti twazemo kuchukua the plan right. Kuja konti offices zitumalako emirembe nisanga toina budde kukola program. Anama bansabye program ya SPRC anytime tugenda kudamu because in terms of settlinga ebibadde bitwalaganye ebisinge tugenda tubikeereza. Katubagaliza okwera obulungi, but wherever you can, please kindly let's stand with this lady asobola okujanjabibwa today ku front page awamu. Mbagaliza okwera obulungi. Don't forget to subscribe and share the content. You can find us ku website www.theflashlightug.com, over ku Facebook, ku Twitter handle, awamu ku TikTok page. Wona mujja kusangayo. Omukama wakwembere bulungi. Mwelaba. We shall see you nga tukomye ku episode 2 nga mchalo na mazeo okusuka omuluma nga sobola okutambula muko akumye mukama. Mwelaba. Ati mu mbeera eyo bwe bantwala eruziranze bandaba ndabagamba omubiri gwe gukoze eki, omubiri gwe gumaze okukyuka tegukyakola bulungi. Era empiso ze bankuba nawulira dokita agamba mumukube 500 painkiller. Kati bali banange bo nempulya nga bagamba mbakube 250. Nze ne bagamba bankube 500 era ne bankuba 500 ne bankubako ne 500 ezinneebasa. Bo obulumi bwali bungi nga balina okunneebasa. Neebake badde enkeera batwatukayo twatuuka mu kukomera ssaawa zaali nga 4 ez'ekiro. Bwe batutuusiza mu kukomera ne bamala nze ne bankuba empiso ezo. Bankuba empiso nga buli ku makya n'olweggulo paka ennaku ze namalayo ne bankomera nga bandeka mu kkooti okusobola okuteba. Naye nga empiso zo zankubanga nga bankuba 100 olunaku ku makya 100 ne painkiller 500 n'okwebaka 500. Anani bino byonna biri mu Uganda. Byonna biri mu Uganda, byonna biba bitukolera. Wano nno wenjagala ogambira amanya gange n'amatuufu nze Nalweso Olivia Katende. Museveni alina General Nalweso sikyo? Jjajja wange oba ssenga wange naye awo oba oba jjajja ffena tuba tweddira ekintu eki tuba tweddira Lugave. Maama wa jjajja wange mwatugamba mwagenda mu nsiko okulwana era nga mulwanirira kuleeta ddembe mu Uganda. Naye mu nsiko gye mwagenda tuleetera bino byakutusiba bisipi bino byakutumenya migongo. Jjajja Nalweso ssenga wange osobola okuvaayo n'onnyonnyola nti mu nsiko gye mwagenda temwagenda kutumenya, mwagenda kuleeta mirembe. Otuula ku TV ne ku leediyo ng'ogenda ogamba mwagenda mu nsiko okulwana okusobola okununula eggwanga Uganda mu mivuyo gye yalimu mu mirembe gy'Amiini n'Obote ne muleeta eddembe. Naye eddembe lye mwaleeta lyerino ery'okutukutula enkizi. Nze ndi muwala atannaweza myaka 35. Obudde buno yakatuula ku fulo ey'okusatu naye embirizi mwazimenya. Siina kyensobola kwekolera obudde buno. Nali mukazi atambula nengenda nenjiya ssente nendeeta mbeezewo abaana bange kubanga obudde buno ndi single mother. Naye byonna future mwagituulira wansi sikyalina kyensobola kukola. Mulowooza ngenda kubeerawo ntya? Naye mbakakasa era nkuwa insurance nti mu Uganda empya gye tulimu eya Kyagulanyi egenda okujja tugenda kubakakasa nti tubalwanirira ebyaddala. Abaana bammwe tugenda bakuuma, abazzukulu bammwe tugenda bakuuma, buli mugigi gwonna oguddiridde tugenda kugukuuma tugulage eggwanga bwe lirina okubeera nga tebengera nga temuli kutulugunya. Ffe tetujja kugamba nti twagenda mu nsiko okulwana kuba tetulwanidde mu nsiko. Ogwaffe gubadde gwakukwata bulungi nakubalungamya mmwe abakulu abagenda mu nsiko. Ffe abasigadde wano tuli mu kulungamya mmwe. Naye kukakasa tugenda bakuumira abaana bammwe, tugenda bakuumira abazzukulu bammwe babeere mu mulembe nga temuli kutulugunya nga muli mutukoze. Kale mutuyisizza bubi ne gavumenti yammwe ya Museveni.
yenze Nalweso kitegeeza eri bwe babaayo Jeno Nalweso nange mugenda kunfuula Jeno kubanga ate nze mmenyeddwa mwe temwamenyebwa nze nkubiddwa mwe temwakubibwa naye kyonna kikiri jjajja wange Nalweso Jeno mukwano gamba ku basajja bammwe aba UPD ne bye nakolanga ku media n'okutambuzanga information bambi amaanyi gatuuka ne gabaggwamu era buli omu yakaabanga Olivia bw'aba avuddewo nange mbivaamu Olivia bw'aba afudde nange mbivaamu baganda bange mwenna abaana abawala abali eyo abali mu myaka gyange n'abavubuka mikwano ne bwenkera ku makya nga nvuddewo olina kusigala ng'ogenda kuba mission gye tulina eri nti kujjako dictator temuggwamu maanyi ate era sigenda kuvaawo nina okusigala nga nstandinze paka kubaggusa oba ntya so saagala muggwemu maanyi saagala mutendewalirwe nti bakubye gundi nti kanveemu nti oyo abadde ampa amaanyi okuyimirira nedda gwe noba olaba nga kaabaani nga gwe wayimirirako okustandinga okujja mu struggle ne bw'olaba nga agudde kakasa nti olina kugenda gye tulaga tusobole okweddiza obuwanguzi bwaffe bwe twawangula omwaka gwa 2021. Okay. Amunaso ndagabuza si eri yawe ddungi enfuufu ya amakubo ga Museveni tegatuganya kutambula nga tulikiriye. So it's quite very, very bad. That's why I was not clear. But njagezaako nnyo okuleekaana ndabe nti ate tuli ku point yemu. Atukyali untold story eya Olivia Katende. Olivia Katende. Ku mbeera eno pain gy'oyitamu kiki ekikugira mu bwongo oba nga weebase oba nga tonawa kwebaka nga bw'oli bw'oti? What comes in your mind? Mu mbeera eno mwendi okuva bwe nafuna obuvune buno ate nafuna amaanyi. Maanyi gayo nafuna amaanyi Museveni gatasobola na kulowoozaako wadde okufumiitiriza nti wadde wano wendi yalowooza nti ankutudde oba agenda kunnafuya. Nafuna amaanyi kuba ekisooka nali sirinyangako mu drone nga drone ndaba nga ndaba abaana be batwala ne babakomyawo nga babakutudde nga simanyi nti olunaku lulikera ku makya nga nze njirimu. Naye olunaku bwe lwankeerera bwe luti ne bamala okunkwata bati abasajja bajjati mu mikono nali maze okumanya nti kati ekijja kijje. Naguma ndi mugumu nnyo nsobola okulaga nti luli eri bankwata tugenda mu kalulu obudde buno akalulu twakawambuladde nalukola tebannamulangirira naye ntandikira weeri kati weeri bwe mpona bwe nti wentandikira okuba nti nziramu okuzoganya omusajja paka nga tumugjeeko. Sinnanafuwa nina amaanyi mangi nnyo okusingayo bwakirowooza. Okay. Kati, what do you think for upcoming generation? Jirowoozaako ki? Generation ejja nze nkimanyi senga tukwata bulungi nnyo ekintu kino ne tukinyweza bulungi. Generation ejja genda sanga bitereevu byereere. Bo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kaseera kyatugamba nti senga tumukwasa obuyinza mu myaka gigenda kuba 3 bwegiti buli kimu mu Uganda kigenda kuba era nga kiteredde. Generation obudde buno eriwo ey'akaseera kano abantu tebalina mirimu tebalina biki abasomi naye tebalina wakukola badokita obalaba abagundi abasomesa obalaba kati obudde buno abasomesa bagenda mu bwakadaama badokita bagenda mu bwakadaama bainginiya bagenda mu bwassekadaama ne bakadaama tewali mirimu. Naye omukulembeze atugamba bwe nkwata obuyinza emyaka 3 bwegiti Uganda egenda kubeeteredde. Mbakakasa nti kababe baana baffe obudde buno bali myaka abato baffe kababe baana baffe myaka 13 12 omukulembeze wanakwatira bwati obuyinza buli omu ogenda kweyagalira mu nsi kyembakakasa. Okay. Tuli untold story eya Olivia Katende. Olivia Katende bwajjukiranga bakuyingiza mu drone olwo kiki walowooza ki? Nga tetunatuuka okunyingiza mu drone kuba njjukira niggo gye nasooka kasaba nkuba egyasooka omugongo guno okumenyeka kati okunyingiza mu drone kye nasooka okulowoozaako kwasooka kuba kuleepinga. Ekyo kyo kyanjigirirawo mu bwongo wange mu supeedi nti bagenda kundeepinga era nakuba bukubi kabonero nti mulinya bwenti neŋŋamba Mukama nenkwata n'omudaali gwange guno neŋŋamba Maama Bikira Maria mbeereraawo basajja bano tebandeepinga. Kyekyanjira mu bwongo naye tocha emiggo buli kimu kyonna ekigenda mu ttulubeeri kyo nali maze okukikkiriza nti kigenda kuntuukako.
naye mu bwongo nali ntidde leepu naye era mukama mulungi tebagintuusaako wadde bankwatirira. So mubirabina nti byebitera okubaawo in most cases nga ddala obusinga abaana ab'obuwala nga abawambiddwa obanga abamaze okutubirizibwa ekiddako bakukwata rape nekuba but it's not even only women naafe abasajja batukwatirira. Era nange okusimattuka kyansimattusa nti uniform gye nalimu yali ngumu ng'empale ya jini bwebeera ye yaleetera okuba nti yansimattusa okuba nti nno saaleepingibwa naye baali abasajja baali bamalirivu okundeepinga kubanga essaati eno baginjijamu ne baginsiba mu maaso. Bwe baginsiba mu maaso baatandika okuntogatoga okukwata amabeere okukwata muno okulaba nti no bafunayo bakwatirako ku mubiri naye uniform ng'enkutte nnyo nga ate ne muno mu kiwato eppeesa lyali linywezezza nnyo okulaba nti nasimattuka okuba nti tebantuusaako bwabuliisa maanyi. So kubayo embeera sijjagamba tusale magezi ki okugiwona ne bannaffe abatumira kwingira zi drone okugiwona wali badde okutwa amagezi ki oba okuba amagezi ki? Bakomrades mwenna gye muli mwenna ng'omanyi ti oli mu struggle embeera eno okugiwona kiri kintu kimu kujjako Museveni. Singa tunaakera ku makya ne tujjako Museveni tugenda kuwona drone, tugenda kuwona tocha, tugenda kuwona emiggo, tugenda kuwona okwokyebwanga mu bigere. Nalabye wano bannange abasinga be baadde bakutte nga babuzibwawo bagenza okudda nga ebigere wansi byayokyebwa. N'ebyo byonna tugenda biwona nga tuggyeko Museveni ne gurupu ye yonna akakundi kako mwe batambulira bwe tujja okuba nti no tuwona ebyo byonna ebitukolebwako obudde buno. Naye singa tuneesuulira ogwa Naggamba ne weetuulira eri nti nze tebinkwatako nkukakasa oba oyagala oba toyagala essasi ligenda kukusanga mu dduuka, essasi ligenda kukusanga ng'otambula, buli kimu kyonna kigenda kukolebwako ng'ogaanye okusituka okuggyako omusajja kubanga atutunya mumumanyi, atukwata mumumanyi, ku ssemwali gye batutwala mumanyiyo, iso yonna gye batutwala tumanyiyo, ekikolebwayo kyonna tukimanyi, okutukyalingibwa okubeerayo tukumanyi naye ani akukulira ye Museveni ne mutabani. Kati byonna okubijjawo tulina kujjako dictator n'akabinja ke konna. Mu same process nga okyali mu kutambula mu kwigwa emiggo ekirowoozo kimaze okugira mu birowoozo nti bayinza okundeepinga. Did you think of death? Nti ogenda kuttibwa oba okusobola okuttibwa? Okufa nakulowoozaako oluvannyuma lw'okumbuuza ekibuuzo nti Kyagulanyi omwagalako ki? Baleeta kibuloka kye bankuba ku mutwe n'enzirika. Kati kibuloka ekyo mu kuzirikamu ekituufu nze nali mmanyi nange enfudde. Naye nga no mu kuntwala namanya bagenda kuntukyalinga butukyalinzi n'okundeepinga. Naye kasita bankuba ekibuloka okunziza engulu era ne banjira bwe nali mmanyi enfudde. Era wonnakkiriza ne mmanya nti nze struggle yange erabika egenda kukoma wano. Naye Mukama mulungi nasigala ndi mulamu nti nina okutuuka gye nina okulaga. Tuli ku Untold Story ne mukyala Olivia. Mukyala muna struggle ate ayagaliza ensi ye okubeera obulungi. Awo kyali ku mbeera gyayisibwamu oluvannyuma lw'okumuwamba n'akubibwa n'amenyebwa omugongo naye tulowooza Omukama nti tebamutuusaako obulisa maanyi. Era mbasaba mwenna wherever you are, if you can, please kindly contacting find the way of supporting her to survive for her health asobole okubeera obulungi asobole ate okuwona kuba tumwetaaga nga mulamu tusobole okusigala nga tuli kuzoganya embeera eno etagenda bulungi mu nsi yaffe Uganda. Olivia, oli singa akubuuza essaawa zino struggle onojagaza ki? Omuddamu oti struggle nonjagaza ki? Nsooka kumugamba, nsooka mulaga ebiriwo era ebinjagaza struggle. Nti obudde buno tuli mu struggle naye abasomye bangi naye nga tewali mirimu.
kyekintu ekimu ekinjaga kyensooka omugamba nti struggle nenjija ne mutunuuliza ku basajja baffe obudde buno bwe tufumbirwa oba abantu be twagala bangi nnyo tebalina mirimu bali aido kyova olaba obudde buno abaana abawala be beetisse obuvunaanyizibwa okusinga abasajja kivudde kuki okutuusa okuba nti nno abaana abawala tulina obuvunaanyizibwa bungi okusinga abasajja bwe tunuulira emirembe giri egy'abajjajjaffe baani abaabalanga n'obuvunaanyizibwa basajja obudde buno baani abalina obuvunaanyizibwa tuyiriddeko mubiri bwe tuba nga ffe tulina obuvunaanyizibwa yensonga lwaki ndi mu struggle nze nina abaana babiri nabazaala naye era ne bigaana lwakuba nti embeera yagaana okuba nti ekola ki etereera nga tewali mirimu wabula omusajja Museveni omusajja mubi nnyo kyeyasooka okutukolera kwe kuleetera abavubuka babbaffe beeti n'abamma emirimu n'abaleetera beeti nti bw'okuba Arsenal ne Man U bw'obisiba ogenda kusobola okuwangula miliyoni 2 okole ki obwongo bonna bonna n'abuteeka awo ne beerabira okukola ye n'emirimu egy'okukola jjo giriwa najjo tewali omusajja agenda n'atoba akole wallahi ng'okuleeta omutwalo kizibu kivulaba abaana abawala obudde buno beenyigidde nnyo ne bagenda mu bwakadaama kiki ekibatutteyo mbeera mbi eri wano yendeetera okuba mu struggle nga nnyigirizibwa n'eŋŋamba kansituke nyambeko abalemedde okusituka nze nja kuboogera kuba nasooka kusituka ogu nga ndaba kisusse nali bweru nze nga ndaba baganda bange bafiirayo naye n'okubaza ne bigaana naye nga ate amawanga amalala gw'omuntu waabwe bw'afa babakolera obugundi bo ne babazaayo naye ng'ate owaffe bw'afa ffe tulina okumusondera tumuzze nga tetulina gavumenti gye tuwa omusolo batusala sente nnyingi ate nga bannayuganda ffe tusinga okufuna obusente obutono eyo ebweru w'eggwanga gye tulaga kyansikirizisa okulaba ng'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ng'ali mu ttuluba lyerimu nange nga kyenjagala okubeera nti Uganda empya gye twagala gye yannyonnyola bwe yaginnyonnyola bw'ati mu manifesto ye nalaba nti nange gye neetaaga okubeeramu nasalawo okusitula eddoboozi ndigatteko nyambe ku bannange abatamanyi era ngende nga mbasomesa bayige kiki kye twetaaga mu Uganda empya ekimbeeza mu struggle mmanyi nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kera ku makya atuwa emirimu atukolere tetwetaaga ssente mu byaddala tetwetaaga ssente era gwe wenna ali eyo mukwano ng'oli mu struggle muno ng'onoonyaamu ssente walayi teziriiyo twetaaga katiba batukolere emirimu tugende tukole tusobole okwegaggawaza kyekyo ekyandeeta mu struggle singa nyambako omukulembeze wange n'okusitula abalala ajja tukolera tusobole okukifunamu bwe kityo nga malwaliro bwe tugendayo waliyo eddagala ng'ebitanda by'amalwaliro birina buli kimu amasomero gyegali abaana baffe basoma naye nga tetusasula kintu kinene nnyo okimanyi obudde buno nti omwana asomera mu ssomero lya gavumenti bw'oba toyina ky'olina avaayo nga bwe yagenze omwana olina mukwata mutwala mu masomero gaabwe gali eri agaba akola nga te Olivia siziina naye mu mulembe gwa Kyagulanyi ekyanzikirizisa ne ŋŋamba kamwegatteko Kyagulanyi agenda tuwa amasomero ng'oteekayo omwana ng'avaayo nga yenkanankana n'owuwe asomerayo kyekyo kyandeetera okuba nti negatta mu struggle. Okay. Untouched story ne mukyala Olivia yakubibwa n'amenyezebwa n'omenya omugongo n'okumukuba buloka ku mutwe ne bambi omukama tumwebaza atandise okudda engulu era kyekivudde netugamba waayo katumunoonyeeko tulabe embeera gy'ayitamu. I repeat, wherever you are, if you can, try to help her for her health. Charlie Flashlight, what you have to do is subscribing and share the content and let friends and let them know into Charlie and Olivia. Olivia, what you say there is life after, there's life after struggle, or it is us to create life to move the struggle. As in, ojja kwesanga nti oli alowooza struggle eba teriiwo nyinza obutasurvivinga oli naakugamba no nina okola ennyo making sure nti no struggle nensanga ndi mulamu waliwo abalowooza nina okufuba ennyo struggle nsange nga ndi mulamu oli naakugamula n'agamba no struggle teriimu kasente kambiveeko kati ekituufu abantu abalina endowooza eyo oba amagezi ki
kati wuli abavubuka nga ye ekimuleta mu struggle okufunamu ssente nti kanjogere bandabe bampite bampe ssente newabeerayo oli nga ye agamba nze nina kukola kutuusa struggle mu maaso ebyo ssente bijja kunsangayo busanzi kati nyanze nti nze nina kukola situnuulira ssente teba mu struggle mulimu ssente bagenda kutuwa ssente nedde nze nkola kukyusa oba kitegerekesa nkola kukyusa ggwanga lino likyuke live mu mikono gy'abajambula kidde mu mikono gy'omunnansi agenda okutukulembera obulungi kuba tetuli baddu nti tugenda kufugibwa tuli bantu abeetaaga okukulemberwa obukulemberwa n'okutulungamya nti tukole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti kigenda kututuusa ku ttuluba eddala bwe kityo bwe kinze sinoonyaamu ssente wabula njagala kukyusa ggwanga. Mwenna balina endowooza yabalowooza nti nno mu struggle ogenda ogaggawalira ekyo kyo tokusuubira nti eno struggle yo awamu nange bwe tukwatira awamu tusobola okutuuka mu nsi ensuubizi kuba nze ngamba nnyo abantu nti nup tebangako His Excellency Bobi Wine. It's for everybody. Mulimu n'abo aba FDC n'aba NRM abamu abalina endowooza ng'ezino ezaffe nabo ba struggle naye ekinewunyisa nti abamu ku bo oba tebakyalina ndowooza oba olusi nebuuza abantu bano abasinga oba bw'oyingira mu NRM babajjamu ebyenda nebigenda mu lubuto then ebyenda nebidda mu bwongo obwongo ne budda mu lubuto nze awo mba simanye ekituufu kikikuba nalabyeko omukulu gwe bayita Balamu gwe obadde ku kitanda nga tomanyi ki ebigenda maaso musi ne Balamu ngagamba naye twababbi akalulu ne Museveni agamba twabbi akalulu. Balamu oyo yayogedde ekintu ekyo naye ngaekituufu mwali ku media nali mu ddwaliro ng'abantu tengangenze luzireeyo mwalaba engeri abasajja bajjati gye bankwatamu abasajja babiri nga bakwata omukazi omu ate tebali babiri okunjija eri wansi bali abasajja nga 6 nga bakwata omukazi ogwo nga abajjati okwo tekuliiko mukazi eyankwatako. Njagala kubuuza Balamu ku solido ezankubwa gwe Balamu minisita wa Museveni ku solido ezankubwa wagambye eti nezo zaali radio call ki ezo ezirabika nga omuntu azikutte nga kuliko n'emmundu ebifaananyi byange bitambula NTV yabikuba gundi yabikuba buli kimu kyonna kyonna kyabikuba ne mu vidiyo kyemugamba radio call ye yamenya radio call ye yava mu gundi yempanvu bwe tekubanga kyemmanyi obiyina era obiraba nga basajja bankutte nga ne solido zirabika ne Balamu mu bugundi bwe oba butasoma oba kiki okuvaayo n'ogamba munna abasajja bankubisa radio call abasajja bammwe abo abajja nti bankubisa radio call kati njagala nkugamba ekigambo kino n'okugamba omwogezi wa UPDF Felix Kulaije munange bamutada oba bamugobye oba bamumuzesi mukubye ku lwokubiri bamusudde ettale sinnabitegeezeko bingi omusajja bamukutte ku nkoona ani aliwo tetumanya nigwebalemba nangira Felix Kulaije wadde wagenda naye we bankwatira gwe yaliwo Felix Kulaije gamba UPDF kubanga abasajja abankubbe emabega balina jaati maaso balina UPDF abasajja ba UPDF mwenna ng'oli jeni ng'oli kapiteni ng'oli kyonna ky'oli njagala muveeyo munnyonnyole eggwanga abasajja bajaati be baani abatuuka okukwata omukazi okutuuka okunkwata ng'akaki ne bankasukanga eki njagala muveeyo munnyonnyole baani abaatukuba baani abaatumenya baani abaatuyisa obubi mu abasajja ba UPDF kubanga ekintu kiriko UPDF wano wennyini we njagala okuyitirawo era ku mukutu gwo Mr. Flashlight poliisi muveeyo mweyambe nga tetunnabayamba poliisi eveeyo yeyambe nga tetunnagiyamba kuba ekisooka ye ate enfu nnyo abasajja batukuba kiboko nga abasajja ba poliisi batunula nga bakutewe balengera abasajja batukuba kiboko nga poliisi etunula nga tesobola dde okuvaayo okunyega okugamba nti bannange temukuba naye yagezaako okubagamba nti bannange oyo mukazi temukuba bwe muti yali wamayinja ago baamukuba okuma bali abasajja bazibu nnyo tebayi oba ani abafuga oba baani kabinja kaani oba kaddamulira
obakani akajja atya abasajja ba police muveeyo nga tetunnabayamba kuba ate mwe mulina okukuuma ffe so si ffe kuuma mmwe abasajja ba police. Uganda police yonna gye muli muveeyo mweyambe mwekume mwekwatekwate mwenunule kuba ate mwe muli bubi okusinga Abannayuganda. Abasajja babamanyira batya okutuuka ku ttuluba eryo ne babakubira abantu nga obuvunanyizibwa bwammwe kuuma Munnayuganda n'ebintu bye naye ate ne mulaba Munnayuganda ng'akubwa naye nga temusobola kutaasa Munnayuganda. Tetugenda sobola bigumiikiriza. Tulina ekintu kimu kununula ggwanga temwe tetugenda banunula muli bantu bakulu musomye obupoliisi mumanyi amateeka ga poliisi lwaki temuyamba bantu. UPDF Felix Kulaije vaayo nnyonnyole muveeyo wemponera wenti tugenda kubbinkana kuba buli kimu kyonna kye mwakola kiri ku likodi mwakuba temumanyi nti oba kuba ekisooka amawulire gonna gonna okimanyi nti nno mwe mwali mumaze okuyitawo nga mugenzi mwali mumaze okuyitawo mwenna nga mugenzi okunjija mu kidiba ng'abasajja bankuba nabo bennyini baali bakimanyi nti amawulire gaweddewo kwe kusobola okunjijayo wansi era abasajja bakwata amawulire agaganga okutambula baali beekwese wansi wa mmotoka abakwata ebyo ebintu okuggyako eyavaayo gwe baalaba ne bamukuba ate nabo baali bamanyi baweddeyo kubanga nze bankutula eno wansi nga sisobola naye Mukama alina amaanyi kinyinza okugamba yampa amaanyi agasita abasajja bano nga nkozesa kifuba ne mbaleeta mu mawulire kuba tebanditegedde byankolebwako abasajja ba All right, a very good afternoon, good evening, good night. Masuzamuchamasimchamanaba na flash to television. Chokazumkamani tuchali bala mwati no tuchaliwo. Neuda musinga tugamba mukambe bale kutukuma. Today it's quite a sad story. Tugenda kona kulwalero. Abamune mwanyinaze bano. Ingenda chogera mu ango yonnette museka ninga yaddala. Gabakuba emiggo negimu itaka erijajasiga negikwata ku ttaka paka ebamumenya omugongo. Neneebuuza gavumenti ya Museveni yeetagisa kiki yeetaaga just because oli okwambala nope oli okwambala t-shirt gamba oli okulabika nga bwalabiseemukko abamu kwabo the victims bemwala bwe baakuba emiggo kaliba. Sigenda kumwogerako nnyo naye ajja kutuwa personal details byatandika bitya biri bitya obulumi era tikuna eddoboozi yange mwena abali mu nsi ez'enjawulo nano mu Uganda kindly let's start together atulabe mwanyinaffe ono nti azza engulu ku pain gyayitamu ennaku zino so n'olw'ensonga eyo kamwe chance atubuzeeko then tugende mu maaso. Musibe mutya abawuliriza ba flashlight n'abatulaba yonna gye muli gye musinziira kansuubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende nga nkolera ku mikutu egy'enjawulo era abasinga gye mundaba Bible Politics ne Olivia Katende Media. Nsanyuse nnyo okubeegattako n'okuba nti mugenda kutambuza information. All right. Gweyita Olivia Katende abasigadde mu mulira bulizi kati ku lwalero katumula kuliiso kuliiso. Olivia Katende y'omukwabo abakubibwa sikibooko abakubibwa waya abakubibwa kibooko kugamba bamukuba ne bamukuba paka baloza nti no bamaze omukutula omugongo ne bagamba katika tuyongereyo era abala programs ezo gwe twamuyola na buyozi nankode nange bankalakata neze bankuba mu nyinga eno nekyagaana okuwona kati bakazalita babiri tuli wano Olivia obukuluma obunuma kubanga omugongo gwakyuka gundi zino embiriizi zino bazigira embiriizi 3 zo zasobola okweyawulamu teziri mu position yemu ate era nezeesimba neziva mu position yazo bwezite nezibeera nga zeesimbye kati sobola kubeera nga seesibye kisibye. Okay, you can imagine at the early age because bazitazigata kati mukyala ffe ali kuzigata naye twebaza Omukama nti wakiri akyaliwo abamu bakuba amenyebwa amagulu kugamba things of that kind naye kati olunaku olwaleero
we are here to hear her story. Ate ye ajogera kochi. Is she encouraging others? Obagamba why? Okumenya omugongo. Kambivemu. Oloza lwaki kiri nga bwe kiri ensangi zino lwaki government ewalanye nnyo abantu ba National Unity Platform? Government netwalanye nnyo kuba ekisooka mugijimba bavubuka abavubuka benyigidde nnyo mu nkyukakyuka okwagala okujjako government eneriko eya Museveni musibira mu bbwa atubuzizzaako emirembe kyovalaba abavubuka bagyenyigiddemu nnyo obudde buno olaba nti akuba abavubuka abo okusobola okubamenya bakkakkane asobole okutwala ekintu kye mu maaso nga bwe bakola pulaani yabwe y'emyaka 5 okutuusa emyaka 5 kati ginatuuka abannange omusajja ngaakalakasa abantu naye kati olunaku lwa leero kyetugezaako okubategeezaako kiri nti tuyambye tutya omuvubuka ono mu struggle eno kuba mulimu abo batandisa amaloboozi nze mbikoye nze mbivuddemu olw'amagezi ki abalina that mentality. Era mu kaseera ako bankubira ngenda okuvaayo message ze nasanga ezisinga ezaali abaana kubanga nze omwana omuwala oyasooka okuyimirira ogwo ku media ku myaka gyange bwe mundaba nenvaayo nga twakamala akalulu nenstandinga neŋŋamba tulina okubanja obuwagizi